barabisaba n'ebisibo ne bajjawo era nange gyotandikirawo nga olambulye eki bebaza mwenna bakwali banfe wabula abasinga mwerabire twebaza n'abasawo mwenna abagezaako branch yanfe ajjanjaba n'abeerawo Humphrey firstborn waffe yazaalibwa 1972 bamulabyawo Humphrey ate mukulu waffe owaddala nga dadi waatali Humphrey mukulu Humphrey ng'akuwalula Humphrey yatwalanga sipiidi yansanganga omugiri okunywa sigala nga bwazala n'embira mu mire ng'antwanyuma nti batoole bavaamu abantu ab'omugaso Humphrey waffe kyakibataayogedde basawo ne bannyabo betuli bayimbi nga mukwala bwe yabagambye naye Humphrey Mayanja ewaffe yasooka okuyimba ye muyimbi yasooka okuyimba ewaffe yayimbanga ne bakwala balaspisi abo abalina bandi bayita Prestige ne bakola ebandi gye bayita Super World naye ze bwe navaayo emulu n'agisula wansi ng'awulira nze nkuba nnyo nga nkuba byanala so ebyo byafaayo ebisona bibadde beerabidde naye nga Humphrey abadde fayita bakyali bange abantu batulabye mu nguudo okusanyusa abantu tubuukabuuka bwe tuseka tukola tutya ne balooza musokola essanyu musanga abantu kukunga omuntu atambula ayogera noluli omusajja atambula ayogeza abantu babadde ebizibu naye neebaza nnyo mwenna abakwano ba Humphrey abatubeereddewo naddala abakwano be mwenna sina gwejja kusosolako Humphrey abadde fayita nga bwefuutuka enkamama nga nkuira nagamba Humphrey wono Humphrey afayita nga mujje mumulabeku Humphrey yamala ebbanga ya wiiki nga 3 nga tayogera mbandi ne wiiso lwakaba mu studio tuli awo tutambula mu kibuga kiro sawa 9 esimu ya Humphrey okusuubira ndabako Humphrey Mayanja esimu ezo nzitya balinga ku nkeeke nga tumanyi munaye owuliraezo basima ki simalungi akwata essimu Humphrey nga yali ku ssimu nagamba lukula ebiwunyeamampazemuku mulinga mujje munsaleko netubeera ne Humphrey netujja netubeera netumukubira miziko yali amunyumira netumuziramu n'amazina twalina wiizo oyo netumuziramu amazina mpe n'atugamba nafuukira ddala kala sona kuyingira kuzina mukatono anyway naye nga ffena tusalirira tulabe nti Humphrey akola ki awona bwe twali tusiibula ne mugamba Humphrey olisobola Humphrey ojja kusobola agamba nze bisoni nidifayita kyekikamu kyasenga okuŋŋamba naye mwenna mwebale nnyo mwenna bakyali bange abaana ba Humphrey bagumya tukyali offe nga bataata bammwe tukyali nga baganda bammwe maama webale nnyo naawe maama bane olugalo lwa maama mumukwera nengani naye webalekera musajja mumuwe mwenna mwenna ne baganda bange tuli mu kyaffe kyekimu tusabire Humphrey kama bulamuzi ekisa webale nnyo ebalinnya musobola okutayo mwetulira tweyanzeke sikazaayo okwogera kwa mirundi ebiri gyokka naye mu ngeri enjawulo tulina Alhaji Abdu okuva e Canada waali sina kyejo kyongerako naye tubiddwa muganda waffe badde tutambula naye obulungi tetulina buzibu amanya gange bampita Josephine Mayanja Nabukero nebali nnyo mwebali kinyinza okugamba kyokka kwebaza basiwuli bademajamfre bamubalibamanyi naye byebulidadde mukoze mukimu kwekisobola era temujjangu okwo manya nze dembi eranabagambye niwe kujja kuyamba kumwekerako ekinobidamusaana Abandi banakuja Douglas Mayanja wasikaga wamanyingawezezaniza abandi kitalo ekyafesifeda Humphrey yesu mama abamama babalekakulu kututukira abaleke bakwana ba Humphrey nebaganda bange sinole kibasokera thank you amanya gange Geoffrey Ogire Kampangalira kusaza ya Ssaabasajja ya Scandinavia Toko
Zekiriko kwesibadde nnyo ekiseera ekyokugeresebwa ekya mukulu waffe okusoma Zabbuli eya 23 namwe mwenna abaagala Humphrey mugyesibeko nnyo egyatugumya etuusenga Humphrey abulamu obutaggwaawo mwebale nnyo. Amannya Science Mayanja Malaso. Nze njagala okwebaza ennyo abantu bonna abeeweera mikwano gya Humphrey mwongedde otulaga nti okola emikwano mu nsi kintu kya muwendo nnyo kubanga Humphrey nga maama bw'abagambye tukoze buli ekisoboka mu mukwano mu bujjanjabi era nyongera okuumira famire yange n'emikwano gya Humphrey titewaba kwejjusa kuba ffenna lyekkubo wazira tukoze buli ekisoboka naye Katonda ye musawo asembayo era maama bamugumu ku lwekyo ne taata wange n'abaana ba Humphrey n'ab'enganda n'emikwano tugume olw'ensonga buli kibadde kisoboka mu maanyi ag'obuntu tukikoze naye Katonda n'akola okusalawo okusembayo ekyo kituwa okuguma. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebalire ddala baza tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebalire ddala. Naijjala sina kigenda kwogera mwami Mayanja ne mukyala Mayanja kyebatoogedde nzijukira wetwatuula netuvaako singa Mukama yongera n'ayaba Humphrey n'asobola okujja neebaza abantu era ndoza mukiwulidde ebirungi bingi mukukyogera tukitegeeza kubanga yali yayogere tukoze about 95% byagisobodde okukolebwa tetwandisobodde na kutuukamu ekigenda kukyogera tujja tugenda kubeebaza nnyo community ye Boston, community ye Bungereza, community ye Uganda amukabadde muntu w'abantu era tumusabira ekiwumulo ekyemirembe